tebategelwa Yesu asobola okulokola amanya ge gokka Yesu Kristo Masiihu Isa Jesus Christ amakulu ag'amanya ago gakiikira kyajja okukola kati si nsonga oba muyita Yesu oba Isa erinnya lyokka Isa oba Yesu litegeeza bulokozi means salvation kitegeeza bulokozi. So Jesus can stand. Yes, you. His name is standing. Whoever comes in touch with Jesus gets in touch with salvation. Whoever comes in touch with the Messiah, the Christ, he comes in touch with the anointed one. He was anointed. Liberate men. That's why the Bible says, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power. He went about doing and healing those who were oppressed of the devil. God was with him. So don't say you try to read in the books, but this verse says this. This verse says seek for the Christ. When Christ was here, he said, you search the scriptures and you think that they are in the side. But those testify of me. Ebyandikwa byonna kebibya Quran kebibya Bible bitegeeza Kristo bisimba Kristo nebimukulumisa waggulu okukira ekintu kyonna. Why? When you read in Surah Al-Nisa'i, that's Surah the 4th chapter verse 171, it says innama al-masihu Isa ibn Maryama, that indeed Christ Jesus the son of Mary Rasulullah was an apostle of God wa kalimatuhu, and the word from him alika ila Maryama, which he bestowed upon Mary, wa ruhu minhu, and the spirit proceeding from him. What does it mean? Mazima ddala Isa mutabani wa Mariyamu omanyi ekyo tekina mutawala gw'omuyita mutabani wa Mariyamu si nsonga bw'omutegeera bw'otyo era ajja kubeera ekimujjaako kitiibwa ki tekimujjaako kitiibwa ki oli eyamuza kabeere mutabani wa Mariyamu ali afudde asigala akyalokola asigala akyawonya ega nti mazima Isa mutabani wa Mariyamu yali mubaka wa Katonda ate kyekigambo kye gweoyinza okwawula Katonda ku kigambo kye. Olaba ekisibya abantu mu kooti bagamba nti yayogera n'omuntu tayokola na kigambo kye kikusibya n'abaganda balina olugolo lugamba nti kamwa kabikasa siroganga. Omuntu twola ku kigambo kye kyekigambo kyoyogedde nga kiriko abajulirwa kyekikusibya mu kooti bagamba gwavumye pulezidenti oyogedde bwoti mwabadde mu lukwe ne baleeta ajulira ebigambo ebyo byennyini omulamuzi kwasinzira okusirisa omusango. Kati obanga omuntu tawukana ku kigambo kye Katonda omwawula otya n'ekigambo kye. Omanye ekiruma abantu bwe tugatta Yesu ku Katonda bweki ne baba kitole kati ate mwe Katonda mumugyeko omulimu muguwadde Yesu. Oli yagamba mu alkitabu mukaddasu nga Quran tenajja yagamba abaali bamuwuliriza ana wali abu wahidun, I and the Father are one. Nze ne kitange tuli omu. Amakulu gakyo kitange bw'alokola nange ndokola, kitange bw'awonya nange mponya, kitange bw'asuukiza abafu nange nsuukiza. You know why Jesus can help the people? He is the very word of God. The word of God. The word of God. Paul al-Haki, the word of truth. Waruhu minhu, and the spirit proceeding from him. Omwoyo okuva eri Katonda okuyita muyabayaba. Omanyi lwaki awo kibu Yesu awonya siriimu nabagamba olunaku osooka nti Katonda musirise gye tuli mu maanyi ag'omwoyo. Wuliriza oli Sheikh Moses abadde asomesa naye Katonda yamukwatako mu ngeri ekyamakero naye n'amulokola. Twagala abantu bonna balokoke
era suna utona dini ya muntu na tate tubafumiride dini bafumiride dini tebana tumakuvumira dini yonna ne bwaba okuvumirira okwafe kuli constructive kubanga constructive criticism eyikirizibwa bwembaga nkuvumirira ndiko kyenkusuuza ku lw'obulungi bwo ekyo ne Katonda akikkiriza nebwe nfeeri nemmala gavumaavuma nebyenkola sibikuyambye awo nebyenkola mba sibitegere kati wuliriza Katonda aze kutuyamba mwesumule ku masamba g'omulabe tofa ku dini teri dini ekkiriza kukuuma bino bintu mu nnyumba ate bwe tunalinze kusawo Katonda nti olugenze mu kasaawo ako olage Uganda ekkuba ettuufu mwenaayita okuwona okuva mu ndwadde yagizinda Katonda asooka onye eggwanga ate sinotonako kati wuliriza omukyala wuuno namba 28 yagambye nti yasooka kusoma mu mawulire nalooza nti oba byagenda munaate ndikola ati abali ku rediyo tolukungana balongeddeyo wiiki namba golooza Katonda yatutumanuza nendoza bintu bya wiiki emu naŋŋamba ekyo kimu ti njagala kuwonya abantu bange kyokka mpaayo ku tayimu nze nali ndoza nti aŋŋamba tayimu ya lunaku kati ono omukazi abadde ayogala nenzitukira ekigambo ekyo singa twakomako ewiiki osanga yena kati abadde akyali positive n'okulokoka teyandirokose negagwebaba mujasi kapiteni yeetuse bannanga abajasi temwetta Maganda Lansi Kopolo yawona waali ono Opoloti omusirikale wa polisi yali agenda kwekuba emundu temwetta bannange okunyezebwa kwazuuse don't commit suicide there is hope to live again waliwo essuubi temwetuga don't dare to shoot yourself abaali tewekuba emundu or to drink Dyson oba okunywa Dyson kubanga ojja kwetta mugeyeno sookeyo gundi mutwe nga jansi kusirimu akulumye ate wesse ate obonyebonye emirembe kati mulizemu abantu olukunga lukyagenda mu maaso